Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abebitibwa mwenna abalonji abakkiriza tubuzaayo ebbanga lya wiiki singa bbiri zokka okubeera nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadan mu mwaka guno gwe tulimu ogw'ekizungu ogw'2018. Obwetaavu bwange okwogerako gye muli biidhinillahi subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti nkubiriza buli musiraamu yenna abanjibwa olunaku oba ennaku mu kisiibo ekyaggwa okubeera nga akola kyonna ekisoboka okubeera nga aliwa ekintu ekyo oba olunaku olwo olumubanjibwa nga tetunnayingira mu mwezi ogwa Ramadan. Olw'ensonga singa onayingira Ramadan ng'okyalina okusiiba okuli mu nsingo zo, munnange manya nti ogenda kubeera weebagadde ezambi eddene mu maaso g'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ngukubiriza okubeera nga weefubako weenyeekirako obeere nga ennaku zino ezisigaddeyo oliwa okusiiba okukubanjibwa. Olw'okuba abakyala ebiseera ebisinga obungi kizibu nnyo okubeera nti Ramadan eva ku ntandikwa neetuuka ku nkomerero n'abeera nga tagenzeeko mu nsonga. Nabwe kityo ebiseera ebisinga obungi abakyala beesiŋŋaana nga abasinga obungi baba n'okusiiba okubabanjibwa bafuluma Ramadan nga balina ennaku ezobanjibwa kubanga omukyala takkiriza kusiiba nga ali mu hedhi. Abamu babeera bayonsa, abamu babeera n'embuto, abamu balwala ng'abasajja balwala, abalala babeera batambuze n'ebisonyesa ebirala obusiraamu bwe byateekawo oba bye bwateekawo okubeera nga omuntu aba abirimu akkiriza okubeera nga tasiiba naye nga ajja kuliwa mu budde obuba bugenda okubeera nga buddirira. Nabwe kityo kino kyekiseera okubeera nga abasiraamu abaami n'abakyala mwenna munyiikira mwefubako okubeera nga muliwa ennaku zino. Abantu abasinga okubeera nga babuuzeebuuza ebingi wano be bakyala abayonsa oba ababeera n'embuto. Abo ababuuza nti abaffe naffe tuliwa oba tuliisa buliisa, okwanukula nti ekigambo ekiriko ebigambo eby'enjawulo naye ekigambo ekituufu nga kye kigambo kya jamaahiriza bawulama ekyemaadha abasinga obungi mu bawulama b'obusiraamu kwe kubeera nti nno omukyala ateekeddwa buteekwa kubeera nga aliwa ennaku ezo, so si kuliisa nti aliise buliisa, nedda. Omukyala aba ateekeddwa buteekwa kubeera nga aliwa ennaku ezo. Era tugamba nti nze ndi lubuto ngenda kuliisanga buliisa, nedda munnange oba oteekeddwa buteekwa okuliwa ennaku ezo. Ekyo ekituufu mu bigambo by'abawulama era kye kigambo ekiriko enkuyanja n'enkuyanja y'abawulama okubeera nti nno omukyala aba ateekeddwa buteekwa kubeera nga aliwa. Ekyokubeera ng'olina olubuto oba ng'oyonsa tekikufulumya mu basiraamu abasiibi wadde okubeera kikuteeka mu abo abalina okuliisa obuliisa, nedda. Olw'ensonga omuntu alina olubuto oba ayonsa afaanana ng'omuntu alina obulwadde obuwona. Omuntu yenna alina obulwadde obuwona waawonera abeera ateekeddwa okubeera ng'akola ekintu ekyo. Kaakati kino ekintu abantu kye basinga okubuuza ennyo kirina ansa nnyangu nnyo, wadde nga kibuuzibwa nnyo ne kivuka ng'ekizibu oba ne bakyekwasa ng'ekizibu ekinene, kirina ansa nnyangu nnyo. Kyekiriwa omuntu kaakati nze wano nina olubuto, ate wali ndi mu kuyonsa, ate wano nina olubuto, ate mwaguddako ndi mu kuyonsa, kaakati naasiiba ntya? Munnange manya nti nno omwaka omulamba ogwo okuva ku Ramadan okutuuka ku Ramadan eddako oli wa ddembe okusiibiramu olunaku lwonna lw'oyagadde. Wali okukugamba nti nno tosiiba kukutaasa kufuna buzibu nakkaluubirizibwa ng'osiibye. Ne kitegeeza nti tekisoboka kubeera nti omwaka omulamba oba tekigenda kubeera nti omwaka omulamba wonna tosobola kufuna mu lunaku n'obeera nga weewulira bulungi, tolina buzibu, tolina ki, oba omwana wali yakuyonkanga nnyo kati wano akuzeekuzeemu, oba wano n'ebifaanaganako bwe bityo. Gwe manya nti obusiraamu bwagaana okukaka in a particular day nti luno olunaku oteekeddwa oddusiiba ng'olina olubuto oba ng'oyonsa. Tebwakukaka lunaku nti oteekeddwa luno okulusiiba a particular day. Teeka ebirowoozo ku nsonga eno. Terulina particular day, tewali lunaku lulondobemu
obusiraamu nga bwakukati luno oteekeddwa okulusiiba naye bwakukaka okusiiba ennaku ezikubanjibwa wakati w'ekisiibo okula ku kisiibo ekirala. Kitegeeza nti mu nnaku ezo gw'oteekeddwa okwebanja oba onaasiba olumu buli wiiki, teri kubuusabuusa. Toyinza kugamba nti osiba olunaku lumu buli wiiki ogambe nti omwana wange yazikiridde kubanga nasiba olunaku lumu buli wiiki, n'olwekyo omwana wange yafuna obuzibu kubanga nali nnyonsa, oba nasiba olunaku lumu mu wiiki olubuto lwafuna obuzibu kubanga nasiba olunaku lumu buli wiiki, oba olunaku lumu buli wiiki si bbiri. Nedda. Nabwe kityo buli lw'ofunamu akalembereza mu bulamu bwo, buli lw'ofulira endasi, buli lw'okola otya ng'osiiba ng'oliwa, kyekikubanjibwa okubeera ekikubanjibwa kiri nti bw'obusiraamu bwakukkiriza obutasiiba nti luno olunaku oteekeddwa oddusiiba. Nedda, tebwakkaka olunaku luno nti oteekeddwa oddusiiba, naye bwakukaka okubeera nti Ramadhaani eddaku gw'olina okusala amagezi okubeera nti tejja okutuusa ng'osiibye. Bw'ofuna wiiki ng'oli bulungi, olina emirembe, ebyokulya birungi weebiri buli kimu, lya bulungi, weeteregeke bulungi, eddaku ebeere ennyuvu bulungi, osiibe. Buwulira nga leero kakati bwe nasiibye olwaleero ti nafunye okukaluubirizibwa, kati yisaawo ennaku nga 3 4 5, oyongera okugaininga osibe olunaku oluddako, wahakadha. Olw'ensonga nti obusiraamu tebugambangako mukyala ali lubuto nti tosiiba, tebugambangako mukyala ayonsa nti tosiiba. Era kye businga okukubiriza kwe kubeera nti bw'oba tolina buzibu bwonna bw'ofunye ng'oli lubuto, tolina buzibu bwonna bw'ofunye ng'oyonsa, kwe kubeera ng'osiiba. Osiba Ramadhaani ng'oyonsa, osiba Ramadhaani ng'olina olubuto. Naye singa kino abantu kibatategeera bulungi, singa ofuna okukaluubirizibwa, ate okkiriza okusiibulukuka, osiibye olina olubuto, awulidde obulamu tebutambudde bulungi, siibulukuka. Enkeera bw'oba olabye nti osiiba enkeera, siiba. Olabye ng'ekyakutuuseko eggulu oyinza obutafuna bulungi gundi, tosiiba. Bw'otyo almuhimu tokakibwa kusiiba ng'oli lubuto, tokakibwa kusiiba ng'oyonsa. Teekerezo ku nsonga eno, tokakibwa kusiiba ng'oli lubuto, tokakibwa kusiiba ng'oyonsa, iddi bw'oba ofunye okukaluubirizibwa. Eno point nkulu. Bw'oba tolina kukaluubirizibwa kwonna kw'ofuna ng'oyonsa oba ng'oli lubuto, oli musiraamu ng'abasiraamu abalala, oba olina okusiiba. Tolina buzibu bwonna bw'ofunye nakkaluubirizibwa kwonna kw'ofunye, oli musiraamu ng'abasiraamu abalala, oba olina okusiiba. Naye bw'ofunamu konna akakutawaanya, ofunye mu kukaluubirizibwa, tosiiba, tokakibwa. Naye okakibwa kiki? Okakibwa okukakasa nti Ramadhaani eddako egenda okutuuka ng'omaze okubeera ng'ojjuza ekintu ekyo. Kati okusembereza ekifaananyi kino kiveeyo bulungi otegere ensonga eno mu ntegeera entuufu, kwe kubeera nti omutambuze mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, obusiraamu tebumukaka kubeera ng'asiiba. Ayina olukusa lw'obutasiiba nga mutambuze. Kaakateeka ebirowoozo. Tulina munnaffe avuga Kampala coaches, ava e Mombasa n'ajja e Kampala buli lunaku, abeera avuga ajja, abeera avuga addayo. Obusiraamu bumukaka okusiiba? Okwanukula ati nedda, tebumukaka kusiiba. Ayina okisonyesa, mutambuze, wadde nga gwe mulimu gwe wakola buli lunaku. Wabula obusiraamu bwamukaka okubeera nti nno ateekeddwa okutuuka ku Ramadhaani eddako ng'amaze okuliwa. Aliwe ddi? Ekiri gy'ali ye yamanyi, atetenkanye. Teeka ebirowoozo ku nsonga eno. Gwagamba ati ndi lubuto omwaka guno, ate guli omwaka ndi mukuyonsa. Ati obusiraamu tebwakkaka nti noonako oteekeddwa oddusiiba bw'obanga weebuliramu obuzibu. Nedda, wabula bukkaka okubeera nti Ramadhaani eddako tetuuka okutuusa nga omaze okubeera ng'oliwa. Bwakuwa ekiseera ekigazi ekijjuvu ky'osobola okubeera ng'osobola bulungi nnyo okubeera nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala omusiraamu amanyi nti nno eno mpagi yakuna mu mpagi eddiini yaffe ey'obusiraamu okusiiba. Nabwe kityo bw'oba olowooza nti nno ekyokuba nti wano oyonsa wali oli lubuto mbwolwo togenda kubeera ng'osibirako ddala ebiso bikuyiteko buyisi bw'otyo, nedda munnange. Obanga alowooza nti nno noono ddereeva yaweebwa olukusa okubeera nti tasiiba nga mutambuze, nti olwo kakati akola atya? Kubanga wano buli mwaka oba buli lunaku ali mugundi avuga, ali mukuba avuga, ali mukudde eno, ali mukudde eri, kati alisiiba ddi? Nedda munnange. Nga ddereeva oyo bw'alagirwa okubeera nti nno bw'obusiraamu nga tebufuddeyo tugwe mulimu gwakola buli lunaku, yaalagirwa okubeera nti nno Ramadhaani eddako tetuuka okuggyako nga yasiibye.
ng'ennaku ezimbanjibwa yazimazeeyo ye yamanyi either asabiriivu oba olunaku lw'abeera takoze oba lwafuna endasi lwafunye emirembe talina buzibu bwonna. Almuhimu bw'obusiraamu bumukaka okubeera Ramadaan eddako tetuuka okutuusa nga ekisiba kimaze. Nabwe ekityo ayonsa nabwe ekityo ali olubuto, nabwe ekityo ayonsa nabwe ekityo ali olubuto. Kubanga osano tebagambako nti olina okuliwa wiiki nnamba ogiyiwa omulundi gumu oliwo ennaku ezidiringanya oba wiiki bbiri oba ssatu. Nedda bukukkiriza okusibako olwaleero n'olisawo ennaku 3 n'osiiba n'oweewuyamu endasi n'osikayawo ennaku 3 n'okola bw'oti. Almuhimu oteekeddwa okutetekanya ng'omukyala omusiraamu n'obeera ng'okakasa nti nno osiibye. Nabwe ekityo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mbakubiriza abaana abawala abagenda mu nsonga nga bato batuulira ebisibo biyitirivu myaka 13 kagenda mu nsonga afuuse muntu mukulu aba ateekeddwa okubeera ng'asiiba. 14 15 abafaanaganako bati abali mu ttiini zaabo batiinejazi abo ebiseera ebisinga tebaliwo kusiba kwabwe. Abazadde baabwe muteekeddwa okubeera bazuukufu ku baana abo babeere nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, kubanga olunaku lw'aba yagenda mu nsonga ekkalaamu yamuwandiikako nti akuze. Okusiba okumubanjibwa agenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu nga alina omugugu ogumuli mu nsingo. Nabwe kityo mubeere nga muyamba ku bantu abo. Abaami mukimanyi nti abakyala baffe ebiseera ebisinga babeera banafu mu ddiini yaabwe. Tutuula butuuza awo omukyala n'okanya kumusombera mmere na kumusombera ngoye gwe nga tofayo ku ddiini ye. Oteekeddwa okuzuukusa mukyala wo mu mbeera y'obuvunaanyizibwa bw'eddiini. Owange wamalayo ennaku zo, owange wakola bw'oti, kubanga abakyala abasinga obungi obasiŋŋaana, siyinza nti abasinga obungi naye abakyala bangi obasiŋŋaana bannyogovu nnyo ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako nno nga kabonero kabi. Omukyala yenna ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu nga ali bulungi ateekeddwa okubeera nga yejjulula mu kibinja ekyo eky'abannamugayaavu. Waffaka Allahu al-jamii' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.